Abatuuze ku kyalo Kazo Muganzi Lwazattu mu ggombolola y'e Nansana basabye abakuumaddembe okubayamba ku babbi b'ebijambiya abasitudde obutenkundi mu kitundu kyabwe. Okuwanjaga kuno abatuuze bakukoledde mu nsisinkano eyitiddwa omuduumizi wa poliisi atwala ekitundu kino Anthony Nsada oluvannyuma lw'ebbanga ng'abantu beekubira enduulu ku poliisi n'abakulembeze abatwala ekitundu kino. Ekisinga okweraliikiriza abatuuze kwe kubanga ababbi bano batambula n'ebisi naddala obudde obw'ekiro era nga gwe balumbye kiba kizibu okuwona. Ssentebe w'ekyalo kino ne bassentebe banne okuva mu byalo ebiriraanyeewo waliwo ensonga ze bawadde ze bagamba ezivaako obuzibu omuli ba landlord abataagala kuwandiisa bapangisa baabwe, abazadde abawolereza abaana baabwe ababeera bakwatiddwa nga bwe balambulula. Bajesonyiwe ne Nansana kubanga ekyamazima naffe tukimanyi nti balina ejjambiya naye naffe tulina ebisi ebiyinza okusinga ku jjambiya. Senga tuneegwako ekyamazima ekijja kuba kirungi. Kyembasaba abavubuka bagende bakole oba afunye mutwalo olunaku oba ebiri naye ng'omanyizi zenfunye ezo zifunye mu alaali. Naye ssente z'ofuna nga ziriko emisaayi gy'abantu nawookera n'ofuna emiliyoni 2 wallahi nkulayirira zigenda zikaaba tugenda kubaako kyozikolamu. Tuve mu kubonyabonya abantu okubatema amajambiya okubatiisatiisa n'ebiso tukole tulabe nga eggwanga lyaffe tulizimba. Abavubuka abaliwo enkya be bagenda okuba abakulembeze. Mu kitundu kyaffe kino tubadde n'okusoomoozebwa okw'ebintu ebitali bimu omuli ebyokwerinda nga kyensonga esinze okuyisa olukiiko luno okulaba nga tussyamu empenda okulaba nti tutebenkeza ekitundu kino. Era ne mu nsonga endala ebyobuyonjo bitusumbuwa nnyo omuli kasasiro. Tukwatagana nnyo ng'abakulembeze nsubira kiyama kigozinga tonafuuka kiyamani w'ekitundu kino baasalako omuntu omwami yali omobile money ne bamupakira mu kakutiya akakiraata nga bamusalidde wali Muganzi wazza ne bamupakira ne bamusuula wano. Nze naye ebiseera ebyo nkyatwala emiruka gino gyonna abaana be bampita nga baŋŋamba embwa waliwo ekinyooka naye embwa zikisika naye ng'omwami oyo tuludde nga tumukola ki tumunoonya yali mukwano gwabo ngenda omumutuukako okutuukawo. Wano Zambali Blasio Mukasa omubaka w'e Nansana omulonde wasinzidde n'asaba abatuuze okubeera obumu nti kijja kumalawo obumenyi bw'amateeka mu Nansana. Era ekisinga okutabula ebyobutebenkevu mu kitundu kwe kukola ebikolobero ku bannaffe abatuliraanye. Okulonda kuno kwawedde naye kugenda kuzaala ebikolobero biki kubanga abatukolako ebikolobero ate beebo bennyini betusula nabo betulya nabo betubeera nabo. DPC Anthony abasabye bulijjo okwatagananga ne poliisi okubawa amawulire n'okuteeka amatala ne zikamera ku mayumba gaabwe. Ebyo n'ebibeera biri mu kitundu kyammwe ekikwetoolodde. Kamera ennaku zino zituyambye. Waliyo ebizibu ebimu bya bizinesi teekako kamera. Byakayanja Amon ku Rasalt TV Omunnyo.